Butelefu Soul TV kuli program omunyo kumacha manya gange zetu simapolo kwaniriza natera enkyalero nakulwa kusatu enakusomeza 2 mu mwezi ogw'omwendo maka 2022 tukwaniriza era fe twesunga nakusomeza 30 mwezi guno gwenyini tujja kuba mu Independence Night ku Kololo Independence Grounds tukwaniriza era tukusaba nti bwekibanga kisoboka tweyungeko mu ntegekeyo ya House of Prayer Ministries International Kololo asatu omwezi guno gwenyini wano okumunyo kumacha togera bya bufuzi kwaganya birozo ku nsonga eziriwo n'okwongera okwekanya ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kiriwo olwaleero kwe kutya nti ekirwadde ky'Ebola kyandibanga ate kyazzeemu okubalukawo mu bitundu eby'eggwanga Uganda oluvannyuma lw'omuntu omu okuba nti yakakasiddwa nti yatiddwa ekirwadde ky'Ebola mu district ey'Mubende. Byobulamu bavuddeyo ne bakakasa nti tetulina kutya entegeka zonna zigenda maaso okulabika nti ekirwadde ekirinyibwa ku nfeete. Tusabe nti embeera eyo ate teyongera okusajjuka mu nkola ey'ennyini. Naye ate mu Parliament abegwanyiza ebifo mu Parliament ya East Africa oba omukago gwa East Africa yayala yo entegeka zigenda mu maaso nakulegulo okusunsula mu kwabo abegwanyiza ebifo ebyo kwakomekezeddwa nga abantu 28 beba mazedde okakasibwa nti obuliawo be bagenda okuvuganya ku bifo ebyo omwenda ebyababaka ba Uganda mu Parliament ya IARA oba giyite East African Legislative Assembly. Kwabo 18 ba independence ndowoozeeyo nayo statement oba oliawo NRM yamaladde okakasa nti ababaka omukaaga abaayo ababaddeyo mu Parliament abamazeyo ekisanja kimu begenda okukomyawo mu kalulu kano oba oliawo Parliament ebalonde baddemu basavinga ekisanja ekyokubiri. Poza ate ku opposition tulabayo FDC yalese Harold KAIJA munywanyi waffe wano, UPC yalese Fred Bill honorable, poza ate ekibiina kya Democratic Party kyalese Gerald Siranda n'abalala nabo nga Jema balese Muhammad Katerega n'abalala bwe batyo. Naye buli lwakusatu tubeera ne Harold KAIJA wano wenyini yamyuka ssabawandiisi b'ekibiina ekya Forum for Democratic FDC. Poza ate tubeera ne honorable Kiwanda Godfrey Subi ye amyuka ssentebe wa NRM ku lw'ekitundu kino ekya Buganda. Nsaba bababuuzeeko tutandike program. Harold KAIJA. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe tuli mu buwambe emikwano gyange mwenna yonna gye muli. Njagala okubeebaza bye mukola, njagala okwebaza abo abeetaba mu kunoonyeza akalulu abakubira abakwala bakanfina feedbacks nagamba nyina omulonzi wange yankubidde, nyina mukwano gwange yankubidde nansaba akaluluko. Njagala okwebaza n'abaka abafa aba opposition abayimiridde nange ennyo, ate nebaza n'abo ab'NRM abandabyemu omulamwa ne bagamba basajja nga Daudi Kabanda, Maurice Kibalya, DK gundi Nathan Byanyima, Batinka Simire, Mbwate Kamwa, so nti nyina basajja ngagamba ye wano omukyala Pamela Kamugo udaka gamba gwe mbubaka kalukamu. So njagala okubeebaza twamaze nomination leero tugenda mu vetting Parliament okutwalayo empapula zaffe ez'original okulaba nti bitwabawadde nga photocopy byebimu ne ku ebyo n'ebyo byetukola kini bikwatagana. So kye tugenda okukola olwaleero ku Parliament kati otunoonya akalulu era mikwano gyange tweyongere okunoonya akalulu mwogere nabo manyi abaka bajja tuwa akalulu twagala ekifo kimu kuba nsaba namba 9 sisaba wakuwa namba saba namba 9 Sebu KAIJA yoga so neganza honorable nsanyisa okulaba buuza abatulaba ku Soul TV ya abatulaba ku munyo ku macha mbalamusiza nange nebaza Katonda asobodde okubakuuma ate naffe n'atukuuma okutuuka olwaleero. Manyi nti bintu bingi byetubaddemu bisiriko mubaddemu obusozi mubaddemu ebiwonvu wiiki eno naye olwo lwe lugendo lw'obuwanguzi mu bulamu. Obuwanguzi mu bulamu mboogerako buli lunaku embanyi nti it's a progressive
realization of a worthy goal. So success is a journey. It's a journey, it's a realization, and you realize it. It is an achievement of that particular goal, and but that goal must be worth it. Ngama KAIJA abadde agamba nti now he's been in this struggle. Abadde mu lugendo luno lwa kufuuka member wa East African Selective Assembly era akugamba nti ayagala kuba one of the 9. Gwe gola abantu 8 naye omu kubo w'omwenda abeere KAIJA. Ikyagambye tubaga nti agakula yagambye tewetaaga you don't need to bother yourself boyina party colors bakuwaddewo nti muliwe ne ali moyiro mukago olumalayo 6 nomala n'ababiri bo niyo w'omwenda yagambye just put me to be number 9. naye kyegeza kugamba nti mu bulamu naffe ffena bwe tubetuwera alabika enjiri ye yakisoboka yagifuna bulungi kikulu nnyo. It is that progressive realization of a worthy goal. Olaba nti alina goalo ye ayagala ogituukako niye lugendo. KAIJA nga abagamba naffe abalala ffena gye tuli oli mu nnimiro oli mu church oli mu kiri kyokola olina okimanya nti obuwanguzi it's a journey. Naye journey eyo erimu ebisiriko erimu obstacles, but every success story has it's a story of great failures. Muwaddewo bingi byogudde, but don't give up. Please move on. It is possible. Kisoboka. Bano ku mulirwano ogwo waliyo obuzibu kigambo kimu kyokka. Outbreak of Ebola is simitiana wokka, but of course Ebola nze wenabera Ministry of Tourism okufuna story y'Ebola ekyo ngabo kya Ebola outbreak. Kati abantu abali mu cancellation ya tickets ezijja wano yabadde bajja abalambuzi singa obuuza ba travel agents ba travel agundi bonna abaliwo singa ogenda kati ku mitimbagano waliwo kibayita travel advisories aba advising abantu aba mu nsi zaabwe bonna amatanzo bagamba cancel the trip. That statement yo kati Ebola outbreak sente zetufiiriza mu gwanga ng'obye eddagala beki n'abantu trips ezibadde zigenda kujja wano conferences ezibadde zigenda okujja wano ezimu NGO ziri muki nyingi nnyo mu kiseera kino ezisazibwamu era ndowooza tulina okuluma n'ogwa waggulu Ministry y'ebyobulamu okuba nti ekizibu kino ekyobola tukirwanyisa as soon as possible kikomye. Kale bwetu wetanise program amunye ku makya buli lwakusatu Harold KAIJA ne Honorable Godfrey Kiwanda Subi tubeera tuvuganya birowoozo ku nsonga eziriwo katono nnyo nga tulina kugenda ku nsonga ya yala nange by the way tulese waliwo kasekende nirabidde okukungubagira omu ku badde mikwano gyange ennyo namwandu talwanya yafudde ku myaka 92 bamuziise ku manda badde mukwano omanyi omukyalo omukadde ng'akwagala ng'akubira essimu bwagenda yewe omuntu ng'akumanyi n'akuweereza omutwalo n'akwengojjayo ng'abeera ne biscuits awaka n'akuwa ne munyumya naga kati nze nti akulabira ku TV olwawo kulabika kati oluusi ng'ayinza okuyanga nti namwandu akuyita n'ogendayo ne munyumya ne mukwano kati yali 88 naga mpulira mbikooye nemugamba nedda ogenda kweza emyaka 10 ne mubuulya abalina ebyaka 10 kakati olwo mama Queen era afide ekikolwa kati omulaba oyo erina n'ebizo bingi kati bwekyo kyabonaabona ki kanaaweza ekyalemu kati olaba tubuzayo emyaka mitono Katonda yamututte yamuwummuza. She has lived a good life. Nja kwebaza abaana kati ngakunyumiza wala ina muzukulu adda akola ku Kampala Hospital yawe yagenda namutwala nagamba webaze Enoku yantutte mu ddwaliro omanyi n'abazungu bankolako bonna nga beekebejja bonna ng'obulamu bwange nga bulinga bwa mwana wa myaka 15 zaweddeko naye nga tonnaggwako twale badde bakwagala ng'okyalina ki amaanyi so njagala okumusaasa n'okusaasa bonna nakalero nnyo nti bannange yafudde oyo jjajje yafudde omukwano gwange oyo yafudde at 92 lwatabuze emyaka 8 gye twali tukola ki tutagetinga n'ekikugu kati ng'ono ali mu gavumenti yagambe ensonga y'obutayimbu ensonga y'okutega abantu kati mu kkubo mu ndoza vice chairman w'NRM mukula Mike muganda we wamutowa mukulu we but muganda we abadde abira na mugongo yagenda n'atuuka eka bwatuuka gano ganti ndowooza mugati wali ki
mugaati n'afuluma nga bwetera okuba nti waliwo amaduuka gali kumpi n'awaka on foot ng'essimu azirese n'ebirala n'agenda agula omugaati ndoza omugaati wanasika but I think omugaati gwa at least bwe yagenda n'agugula kati abadda ng'abavubuka ne bamuteega ne bamutta ne bamukulula ne bamuteeka mu lusuku olwali awo kumpimpi mukyala wakanda kulinda ate essimu bwe zitosamukubira nakagundi ageze omugaati atuguli wali eri dakiika 10-15 oba onyumiriza gaba abiri bagenda mbu okutambula nalaba enkofiira ye genda okunoonya nga yakoze ki yafudde akati oyo yabadde pronounce kuba muganda we w'amaanyi nende mu kugamba stories ezifaanana bwe zityo ne bwogenda kati emulago ojja kutuukayo kati nga abantu abakubiddwa mu kkubo nti kintu kya nabagamba abaana bano nga tebalina mirimu bajja kulya omuntu kubanga oluusi ekikussa naddala nga ku kyalo oba omumanyi naye nga akusuubira gwolimu ate oyinza ogenda omukebera olwokubanga ne waita ziba zezeka nga batutte siringi nga 2,000 ezadde sigadde ku balansi oba 15,000 oba 2,000 nga sigadde nakya 5,000 so seriously ensonga ya insecurity vis-a-vis economy yaffe tugirowoozeeko kinene tuyinza okuba nti obuzibwitivu kale tusasidde nnyo abafunye ebizibu bonna mbadde simanyi tukyakikolako naye nange akusaasira ku bantu b'omu Lusanje eyo muluka gwaffe kyemani wange owa muluka Mami Sekindi yafiiriddwa mukyala wo nakulugulu just yabadde ali mu lujja walongoosa namba akantu kanfumise wano nga twali naye ku luwalo wano wiiki ewedde twali wano Bulange ne ku church ku Sunday nga yasabye niye abali abakolongosa so mbasaasidde nnyo kuzika kwa leero nja kubeegattako ng'ekiseera ekituuse naye mbasaasidde nnyo tusaasidde nnyo bonna abafunye ebizibu mu mbeera eyo yonna naye nti tubakwasa Mukama Katonda abagumye bulamu bwe butyo tuli munyo ku makya katono nnyo honorable katono nnyo nga tulina kugenda ku nsonga yeyere tuleese ebifaananyi byafulumye nga ababaka abakulembeze bammwe batuuse ewa Queen okuziika ne babavugira mu baasi ne babeerawo okugirigirirawo ku mikutu egimu nti nammwe convoy mutuuka ne mukkiriza nti musobola ozireka ne mutambulako ngaffe comment simanyi oba wakirabyemu omulamwa tusobola naffe okwetoowaza wano ewaffe ne tukekereza ne tubeera nga tusobola simanyi kyatambudde nnyo ekintu ekyo baga nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka naye abantu babeera mu mbeera ndowooza bagitreatinga okusinziira embeera nga bweri abakulembeze ba Africa n'abakulembeze abalala bali bagenza okuziika n'abakyala baali bangi kati nga bokkiriza ndowooza emmotoka nga zijja kuba nnyingi nnyo solowooza nti bakikoze mu kujooga ne bakikoze mu kufunza okuba nti abantu bano babeera wamu solowooza nti emmotoka ze zaababuze oba amafuta kuba Britain ne bwegigamba nti buli mukulembeze yagenze bamuwe convoy they can afford that naye solowooza nti bakikoze mu kujooga omuntu ayinza okuga nti lwaki wa America bamukoza tukosa America alina abalabe bangi oyinza omugatta mu bano bonna ne bwe bakuba so ate ye alina abalabe bangi ye mwawuleko waliwo abalowoozeza nti bano abaffe babayisizaamu amaaso so that kubanga nze waliwo mikwano gye for example batambuza mbongo obwana obugende MPs nga abazokawaka nenga mbolo nakyaza bamami KAIJA waka wange nga tuli waka mu nju yaffe ukanibense Harold Gomanyo College gobo olikola nga tuli feka as members of parliament as colleagues waliwo ebintu emu nga zisiteka nnyo ko gundi kubanga mu bwongo bw'omuntu yateri muntu aswaga nti ayisizaamu omuntu olw'okujja okumuziikirako bwe tugenda okuziika tawa level nze nsanga nga nsimbye layini ku mmere y'akatogo nga nsimbye layini naye ate singa ombanzize mu Sheraton oba mugundi yonna bajja kunsaavinga bandeetera awo bwembeere namutamba mu kuziika nsimba layini yange okuziika kubeera kuziika tulina akatogo ke tuli mu kuziika nolaba omusajja
byamaanyi musajja alina ebintu bina naye ng'olabaga nti alina okulya ku mmere ey'akatogo akamwogo ako toyina bw'okansaza naye nga olowooza Kaija kimugaanaga nti bw'aba avudde agende ku Dream Restaurant wali wannamubiru alye essowaani y'ogumu kitundu ate namubiru tatufumbya katooka era bwe ngenda okuzengamba katonda wange era ntugaga fulira akatooka era bwe kati kaliwo sibya so nabine oyinza okusanga omusajja ne bwekuba kutuula oyinza okusanga kati nga bwe twali ewa muganda waffe Eriasi Lukwago tulowooza nti entebe gy'obadde otula mu ofiisi eyeetoola bujja bakuterawo mu kuziika so bakulembeze b'Afrika bakigumire it is okay banza okanga bateesewo ka plastica oyinza okutula ka foomu oyinza okutula ku mukeeka anti kuziika era simbaga kubanga kuba kuziika so kino kiraba mu gundi yonna kuba mumanyi ne kapasite singa Bungereza yagadde kukola ekyo naye yalowooza ndowooza convoy ng'ejja kuba nnene nnyo andete okuba ne basi gye babadulako abantu bajubisa okusingawo yabadde nga zino zikooki zaffe Kaija simanyi era kyokyogerako kuba abantu balowoozeza nti nammwe musobola okwetoowaza ene waffe mufuumula nfuufu ne konvoyi nezifuuka konvoyi neyanza nnyo nja kwebaza submission ya honorable nagoberedde nnyo okuziika kwa Queen era nendaba obuwangwa abantu abw'ekitiibwa era njagala okutegeeza bannaffe abavuma obwabwe nga bagamba nti bagoberera ki eddiini obuwangwa ddiini obuwangwa culture is religion is part of culture era adde olaba kati adola gundi omulamba gutuusizza bamuggyeko bamwera ku kyaki ngola kyaki eri at the middle eri wakati w'ekintu kino ne bongera n'okukubuulira nti ate kabaka era yaba akulira eddiini so nti walabye order kanemu ekyo kwadde kugenda kukola ki order kuba singa buli omu bamugee nti vuga emmotoka yo abakulembeze baffe amanyi bamanya okutuuka leeti kati naaba nga yes nga mix mujato no bade wasubira nti mwayisewo dda bagenda okulaba ate kawiiwuyo akalala kajja so nti buli ssaawa era okiraba ekintu kyabadde ajja nti wano tujja tutambula essaawa bweziti wano eddakiika bweziti wano tujja kukola kati bw'oba oyagala okukola order abantu bateeke wamu lwaki kikanga abaddugavu kubanga ffe eno mu Africa abakulembeze tubateeka mu mbeera okuba nti si bakulembeze bafuuka ba boosi taba muweereza waffe afuuka mukama waffe gundi yakingambako omugenzi yo nakanyomozi era agamba nti revolution bwe yajja nti edda lulinga gavumenti y'abantu nga tennajja nti Kiwanda bwe yagendanga mu constituency ye nga ne suuti gyayambala abalonzi bagisonda amafuta nga bagasonda ng'emmotoka agenda na pick-up olwaleero yabawa n'emmere kakati bw'alaba talina ssente talinnyayo kati babikoze eki bikyuse ekitegeeza eri mu nsi ziri si bwe kiri si bwe kiri era kyova olaba naluli nga bantu bakusongangamu yensonga lwaki post gundi pre NRM abasomesa bangi balinga mu parliament ekyabeezanga mu parliament nga babatwala lwa quality kakati olwaleero ensawo yo yekweyimirira basomesa batono okujja nga alina essomero yasobola okuŋŋaanya ssente asobola okwesimbawo awangule nga ngenze mu Europe emirundi 2-3 nsinkanya ba prime ministers mu train kubanga lwaki bagala entambula eyo kubanga yo tekwatibwa traffic tekwatibwa traffic ekwata budde kubanga yo gagaga ati bwolinya train wano mpaka wano kwenda kikaji bagambe kugenda okutuukira kalaga gobogera n'ovuga emmotoka yo genda olwalangana neki nejamwe ogamba omuntu nninda nzija mu dakiika 10 ate ebitala byano wano kwendi ogenda okujja bwotega era wali omukwano gwange gundi Dr. Munini Mulera yanga mwana wange maze emyaka 3 sina motoka abera Canada maze emyaka 3 talina motoka naso kwa siswa sijeetaaga kuba kumpi newange yaga nti otambulira dakiika 2
okutuuka wali train oba bus ate netuuka wenkolera ate nentuusa bwangu akati ate lwaki mba nwanagana okuba nego kati ffe wano abakulembeze ekifo ky'okusalira amagezi ebizibu bitubalondera kakati ate bo babivaamu ne banga tebakyabiwulira n'abanga alina liidika n'omusanga kati alina kaadi y'amafuta Uganda amafuta bagasera tagawulira n'abanga alina allowance y'okwambala tumugamba nti gundi baziseera n'abanga alina yes nga housing ayina bamwadde emmotoka era kyova abo ne bagwa ku accident mboga gundi agude notya kwagoma accident etta tebafa no ndimo motoka ndo ndekeza motoka nene nnyo walwagifiramu kaina safety kwa bagikola safety yayo tosobola kukola you can't die ne kaija ekikulu ndoza kyogedde kya order nti batuuseringa order yes order ayina anchegende bate kwa conform nerye bo bali bakyakiri nnomo ndo kutambulira akati abaffe bono bolaba ku social media badde balowooza nti bakitunulidde nti baasi anti kubanga wano omuntu abeera n'emmotoka nga nnene enzibu naye ng'agitulamu bwogo bwomuulaga nti emmotoka ya biliyoni namba naye agitatulamu n'omuntu okule bwakuyamba ennyo ng'otuleetayizaga nti aga ejjudde naye nga space weeri kakati kana akajigo tewakaga nammwe musobola okutuula ku mmotoka nga mulimu bangi kisoboka kakati ne balaba nga tebalabulidika so kakati ekyo nze ndowooza okuziika ng'okwo kulina okutuyigiriza ebintu bingi toba osobola okutambula buntu then kibeetegeeza neeno okisobola naye okiteekateekedde kuba tekigwa buki kyenjagala okubuuza must organize enguudo infrastructure nekiwulira nti nga naawe bw'okitambula kati olaba trains nalako gundi Uhuru nga atudde mu train yaabwe nati nawulirako mu M7 nga awulira mu kigambo tube kimulikira bubi ojuga ali mu covid ga tube munerinnya lyazo likola ki naye ndowooza abaana tebamutuuzanga mu tube yes n'ategeera bwali gituulamu obuwoomi ajja gamba ya singa baterawo tube ng'eva America ne kambuuze honorable Kiwanda abakulembeze baffe babonawo nga bakomyewo wano balina kye bayize obuulyawo mweno experience tube ya president yajukira ku concept ya covid kubanga tube engeri gye mubeeramu air condition empewo namusayemu kubanga nange tube kati tube natambulamu I was in Japan the last time natambula ku tube ndoza mayiro nga lukaga naye nga dakiika budakiika semuna kimuwulira but of course yali ajogera kubanga yo eranga eringa tube bw'ogiwulira nti empewo yonna musayemu biki yakyogera mu kiseera kya covid ngagamba nti endwadde ziba ziyina okutambula nze naye kyendowooza ati ekisooka abakulembeze baffe ng'ogyeko n'abakulembeze baffe abamu bagambye nti Yoweri yawonye yasaze amagezi obutagenda naffe tabaweereza omuzungu mabawadde general JJ kakati nze kintu kyenjogera ku kino abakulembeze baffe nze ebbanga lyentambulidde I think ntambudde almost now ensi nyingi nzitambudde bwe mbaadde minister wa tourism because tourism kitegeeza kutambula I've traveled amawanga mangi yes bayiza wekiwana mukwano gwange nedda nekiwana mukwano gwange nene zigundi zino kamunenyenga balaba ku TV enalonga alabe wamma na zino gunde zaano mu Uganda zi parks teyantoleko wakirizi namulanga ebifaananyi ina batwala nebesewo n'abawerekera dream restaurant kandi ffe twetwala ino ngamba nange njagala ngendeko mu paaka nange honorable tubulire baba ina kibayiza abakulembeze ba soka kwasogera ku president pase kati nze njogera ku bakulembeze bonna abatambula abakulembeze ekintu kibasinga okunyumirwa mu kutambula kwa just enjoying padiem okunyumirwa sente yes ziba basasula ng'omubaka wa parliament yagenze ebweru I don't think there is anything kibasomayo omuntu wa bulijjo agimanyi nga allowance just allowance kubanga omubaka wa parliament yes omubaka wa parliament today aweebwa ndooza dola nga zigenda mu 8 adde gyabadde ebweru dola 8 singa olukubisa musingi kumpi 15,000 bwe bukadde ndooza nga bonna padde lunaku lwabadde ebweru
bamuwadde ennaku 10 milioni 40 era ojja kulaba bangi ne workshop gye baba bamugambye okugenda mutagigendamu. The whole thing is spending manti ennaku zino nzimalako nti tobola nti olunaku olumu abaka abamu bababira ne South Africa eyo agenda mu kagundi akasemba yasenge kubanga ayagala akomewo akole ekintu kakati ekisooka nti okutambula kuno satwali tunako tukuyiga musinga tutusiza nnyigwa mutambudde tutambula ne tu benchmarkinga ne tukomawo nera mutambula nga batumye ku benchmarkinga nini mutakola ki ne muta benchmarkinga kate benchmarking jukira nti even if you've gone olunaku olumu nagenda Australia twagenda mu state by path bisere byo nalindi ku committee ya natural resources nali kukakiika kakola ku byamafuta twali kyali wano mu byamafuta we moved a lot of course bogenda nga path ojja kuvaayo je muguni mu state central zoneza Australia nechengezaako okugamba nti ng'ojjeko ogenda okubenchmarkinga ku makyamafuta mu benchmarkinga olaba ebintu ebirala bingi n'olaba enguudo n'olaba cleanliness n'olaba kino naye bwe tukomawo wano tudamu nga bwe tubirabye bwe tuba twawukana wali ku kisaawe n'olwokola omukulembeze bwaddira akacupa k'amazzi n'akayisa mu ddirisa ne kagwa ebweru naddira akaveera kajjemu keeki n'akayisa mu ddirisa ne kava ebweru n'olaba emmotoka ng'okuva entebe yes naye ng'ekibuga kye yabaddemu kitukula ekibuga kye yabaddemu tekyalabyeyo kacupa wadde nga teyawadde akacupa kati kitegeeza you've learned nothing and forgotten nothing wagenda ebintu tolina kyoyizeeyo naye n'ebyo tewabyerabira oba kiri mu DNA yaffe awo simanyi nze kyeŋŋamba nti singa okutambula kwaffe kwali kuliko omuganyulo ogw'okulowooza okukyusa ebitundu byaffe twandibadde twakyuka dda ekya baasi kiveeko baasi is something very small kubanga okutuuka ku level y'okubanga osobola okutambuliza bantu mu baasi kitegeeza security erina okubanga erioke olina okumakinga sure nti zo baasi wezinyini olina okuba bena that's why Rwanda when I was the Minister of Tourism natuuka Nairobi nga kiba tusinga of course balina fleet yenyo nengamba no at least can take all buses by the time I left the ministry we have 12 buses zitambuza zolaba ezatulambule I had to make sure that at least tubene bus amasomero agatayina bus gasobola okujja ne gasasula akasente akatontono bus ne batwala gye batwala and that was a target and so kyengezaako okugamba nti baba kulembeze ba Africa fenna singa batugenda ebweru tukomo ne tukana review nga Katikkiro baga nti okutambula kulaba okudda kukola naye tukyali mu kutambula kulaba okudda kunyumya batono nnyo kunyumiza byalabi Soul TV program omunye ku macha n'ekirungi nti bano babadde bakulembeze oba oliawo si bantu ba bulijjo nawe nga bakomyewo balina bye bagenda okubanga bakyusaamu mu buweereza ne mu kutambuza y'emirimu Harold KAIJA ogenda mu East African Legislative Assembly ebaddewo ebbanga ddene community ezenge ezimbibwa mpola mpola mu ddakiika nga 5 zokka mbadde nkusaba otubuulire tulina bwe tusenvudde biki ebikyagaanyi oba oliawo byolowooza nti kati bwe mbanga mpereddwa omukisa byenja okukwatako byennyini neyanziza nnyo Apollo East African Community East African Community egyolaba eno yaddamu buzi y'emyaka giringa 23 waliwo eyasooka ng'eyali yakolebwa abazungu era wano nga tugitidde Ssekabaka Daudi Chwa Amuteesa owokubiri yamuleeta okumwangangusa mu 1953 It's federation kolanga federation aga nti bana tugatta fenna na batubandolinga kati batwebuuzizaako obwetwaze bwa Buganda bujja kuvaawo n'agenda n'amalayo emyaka 2 nyamuza mu 55 ne bakola endagaano ya Namirembe Agreement eyo yasooka yayina common currency bureau esente era bw'olaba sente enkadde waliwo esente za East Africa eyawamu yayina gundi East African Airlines yayina gundi railway
East African projects kyoyinza okuyita East African Common Service Bureau. Era ebiseera ebyo bw'obanga olina bus ticket ye Uganda nga ne bw'otuuka e Tanzania gy'okozesa. Obanga olina ssente ng'okitegedde ki weewamu. Wabanga identity card yo ey'omwana omuyizi ng'emutambuza wonna ng'emala y'essomero. Era bw'awulira ng'omulimu e Mombasa ng'osobola okugenda n'ogufuna nga tebakubuuzizza wa olw'okuba mbu olina ID eraga nti oli mutuuze wa East Africa ng'ogufuna. Ye yayiika mu 7 wali badde olowooza nti bwe twayitandise awo twayitandikidde. Ne tuleka twaddayo tubeeko kye tukola ekyaffe. Muli okwagala gundi Customs Union gundi Market Union, okwagala Political Federation, era walabako emabega nga tugezaako okutrackinga. Naye olwaleero East Africa eyina ensi kati aweze ensi 7 bw'ogattako ne DRC. N'eba n'abantu abasukka miliyoni 300,000. Eyina currency 7. Eyina GDP eringa dollars billioni 2.65 mu kuvuganya kati evuganya ne company ya Toyota ya Japan. Company egi yekola sente ezo naye omwaka naye erina abakozi 13,000. East Africa egyolaba Uganda yesinze okukola ennyo okulaba nga East Africa yekola kyebeerawo. Ono amanyi bannayuganda bafiira e Rwanda okulanga Rwanda ebeera nga bwiri. Bafiirayo nga n'emmundu zaffe zifiireyo ne ssente. Omanyi ssente mmeka abaana baffe bayitirivu abafiira e DRC. Ngolo we are investing. Bameka abafiiridde e Southern Sudan. Bameka abafiiridde Somalia naye eteekateeka okuyingira. Wali badolooza mbu twakolanga entabaalo ezo creating opportunity. Naffe nga ffe tufunemu. Abangereza bwe bagendanga okulwana byonna gye bagendanga. Wano Uganda waliwo Imperial British African Company. Ng'omulimu gwayo gwa byanfuna. Naye kati olwaleero ffe nga tumaze okukola ekintu ekifaana bwe ekyo tukigasse wamu. Mwana wattu ate bannayuganda tebakifunyeemu. Banna Kenya bafunyeemu nnyo oba n'abalala. Kuba wano kati ekyokulabirako nti wano bwe tugenda ntwamala okwegatta ne tukkirizigana nti twegasse tukoze market emu. Kenya yefuga banking sector yaffe era n'emala evaawo tukola kusinga. Kenya eri e Rwanda, Kenya eri e Sudan, yonna ffe gye tugenze tukonkola kugula baŋŋambye eri mu kuyingira DRC. N'emirimu emirala e construction biki banna Kenya gye bali. Owulira bannayuganda kye bakola TZ babagobaganya, owulira bannayuganda kye bakola e Sudan era babasiba ku parliament basaba gavumenti ya Uganda ate ebe bayiriirira. So buli wamu bannayuganda abali e Congo nti olwaffe twagamba tugule ffe tugulawo ewaffe bayingira. Olwaleero ebyobusuubuzi ebyamaguzi y'abannayuganda ebyamaguzi bwe babiyingira e Kenya obakwata era musala kaddago omula kati omulimu gwasinga okukola kugenda kwegayirira abantu abagamba ffenna tujjewo tubenga tuyingira tibannaye mukkiriza ebintu byaffe. Ebintu byaffe babigobye okugenda e TZ n'otuuka okulaba ne tumala emyaka 3 nga booda ya Uganda ne Rwanda nzigale. East African Parliament nga nsirifu, headquarter nga nsirifu, nga n'abakulembeze basirifu. Angola ne yeebejja. So Kaija Lwakadde mubaddemu obunafu mu ntambuza n'enzimba ya twetaaga nga East Africa kutegeeza bannaffe nti mwatuwa kyeka ebuuse nga Uganda. Yes. Twali ba mazima mu mwatuwa kyeka ki n'enku ebyamaguzi byange bwe nompa kyeka ebuuse.
tutaddemu kinene nnyo kuba wala tulina kati olwaleero ekonomi ya Kenya yeeri wala tulinga bakuna kuba kati ogoberera Kenya ogoberera TZ ogoberera gundi ogoberera yes kumbi ffe bananyini kyo kale ekibi nti ffe twatulina nnyo tugenda tufuna political federation kwegatta okw'ebyobufuzi bo bannaffe ne bakwatira wano ku economic federation ekikulu kale kye twetaaga kutandika okulowooza nga tulowooza business like nga bannakenya ekintu ekyetaagisa mu mukaga ekisinga obukulu bannayuganda kufunamu ezo opportunity ffe ze tugenze tuyiira omusaayi munnayuganda azifunemu tuteekewo egundi trade tribunal ng'oli nga tekyetaaga mukyala kadde kulwanagana n'abantu kubeegayirira ng'ogenda mu court n'ofuna judgment olwale tujjewo work permit kwagamba mbu tewetaaga visa naye oba ogenda bakusaba ennaku zokubuuza ennaku eyebanga visa yes how many days are you spending they do ask kubanga ne mba ngenda e Ghana bambuuza nnaku bwe mba ngenda e Zambia bambuuza nnaku kayategeeza ono oba nnimbye mbu siina teriiwo kuba abali kibabuuza naawe kyokola ki kyobuuza bwe tuba wonawana wafuuka wafura kyombuuza oddayo ddi ewuwa KAIJA ebyo byolowooza bw'onoba weweereddwa omukisa so tujjewo work permit tujjewo nti wafuuke ddala free ekyo twetaaga tuteekewo common service bureau tubeeko ebintu bye tukolera awamu ne research nga tumukolera wamu singa standard gauge twagifula project ya East African Community kuba mba temwinayo mukolera wamu bubanga bufumbo bwe mba terina project gyokoleramu na mukyalawo tenimba temuyi bufumbo oyo aba mukwano gwo newe tubalunga nti kati singa wali wadde ogamba ola nti Uganda etandike nendo naye mba mugenze kwewula ng'ensi 7 zisaba zitaddewo garanti teri atabawola this cannot fail naye kati olwaleero ekiriwo kiri nnyo mufe wa political class the political elite bali waggulu n'eri wano wansi abantu bakifuna ntubage nti awo yafuuka mukwano wawe ne bwogendayo ogenda okula oli akwata muwalawo kyekiteeka okukyusibwa honorable KAIJA agamba nti tuli mu bufumbo naye tetuganyiddwamu mu bufumbo ffe nga Uganda kati ekisooka ebigendererwa bya mukago guno nze ndowooza tukyatambula nabyo machazi tuyinza okuba nga tulina wetusonooseemukko nga tetutambudde ku speedi gye twali twetaaga ekikulaga nti omukago guno guli hot cake ge mawanga amalala gagenze gagwegattako kasuka nga gana 3 omwami KAIJA geyasoose kubanga mwami KAIJA kyabadde ayogerako kiri kisooka emyaka gali just mawanga 3 yali Kenya, Tanzania ne Uganda ge mawanga that's the original the 3 states ezasookerwako naye ekikulaga nti omukago guno gulimu omulamwa Rwanda yatuuka n'ekiseera n'okukyusa olulimi lwayo Olufaransa negamba no negenda kuyingiriza olw'okwagala okwegatta ku mukago guno Burundi nayo nga tesigalidde onetwere ensi 5 South Sudan newankubadde yalimu olwala bulungi naye negamba kati naffe actually English now is the official language in South Sudan nabo gye bajja ne begatta ku mukago kubanga etteeka ligamba nti buli ggwanga eritukutteko original 3 states nga linako ensalo lisobola okusaba ne lijja mu lusero East Africa DRC ye baby eyakasembayo ge mawanga 7 so that progressive expansion mpulira mwami KAIJA akonyeko n'agamba nti even gundi Somalia nayo ajja atandise okulaba benefits awo gaba gafuusa amawanga 8 kati ekyo kikulaga nti bw'abeera business it's a progressing eyina byezadde eyina ebiriwo olaba nti ekula eyinza okuba nga tennamalayo byonna naye ekula n'olukiiko ono lwa bamwami KAIJA lwe bagendamu olwa East Africa Legislative Assembly nze ndowooza lwandibadde mu kiseera kigenda kutuuka ekiseera lugejje n'okusinga national parliaments because interest yaffe bwenetandika okuba nga eri ku regional level tujja kutuuka ekiseera nga kitegeeza nti tulina okulinda regional parliament egambye eki tudde olwaliro weeri
naye tennaweebwa attention yeetaagisa. Kyova olaba nti abantu bangi ne bwe tubanga tulonza East Africa tukoma kukyogerako. Exactly, kinjagala oyogereko. Kiri ku attention oba kiri ku substance nti abantu betusindikayo obaoliawo be batamanyi bulungi kyakukola, be batafuula, omanyi abantu be bafuula ekintu. Basobola okifuula. Nti bw'otunuulira, actually waliwo gwe nakyazza n'angamba nti bw'otunuulira Kenya beereeta, naffe Uganda be tusindika, obaoliawo waliwo enjawulo. Okay, mulimu gonna gulimu passion. Mulimu omuntu okulya ng'ekintu akyagala. And in most cases kitwalira just kumpapula. Nti professors, doctors, no. Nkitwalira ne muku abantu akirabanga call ye oba agulabanga omulimu. Waliwo abantu abagenda mu kintu ng'agenze kufunamu one musaala, pensioni ne trips. Era ezo waba amaze okuzaakivinga period. Kati bino byonna ebirala byagala okweyongerako omumenya kubanga si kyeyayagala. Kati okupima passion y'omuntu ku kintu kyayagala tugenda gipimisa ki? Because tukyalonda nti okusinza ku kino shades of opinion biki bw'otunda kuteeka lyaffe teririimu nnyo ekikulaga kinyusi omuntu maybe obwagazi bwa East Africa naki kyagenda okukola bwe tulowooza nti ajja kuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu. Nze ntera nnyo okutunulira nga ndaba ne omukago gwaffe guno gwa East Africa Mwami Apollo gukyali nnyo mu boardroom, gukyali nnyo President Museveni yasinkanye Mwami Kagame, yasinkanye Uhuru oba yasinkanye Ruto now, basinkanye mu ngeri efaanagana, it's still even at a summit level. Kwegamba kigenda kukyuka ddi honorable kuba tuze tukyogera nti omukago lwakigusigadde nnyo waggulu. Ekyokukyuka kina kukyuka na bano abana betusindika. Abantu abalina okumanya mu East Africa betugenda mu kiki twagalamu kubanga mbadde ntunuulira ku aspect yokka eyo common market ey'okuba nti tuba n'akatale akaawamu. Bw'otula aspect ya common market akatale akaawamu twetaaga trade market integration. Exactly. Kati mwekyo wakati awo mu common market mulimu free movement of goods. Omulimi w'emityana. Yes, omulimu wange w'ekyamusi. Ng'asobola okutwala ebintu bye Kenya. Boys. Kyamusi maize growers. Bayina enkwatagana n'omuntu w'ennakulu. Nti enkolagana nnungi nnyo nti KAIJA ow'ekyamusisi ne Kiwanda ali ennakulu basobola okukwatagana nga nkusindikidde loole ttaani z'akasooli. Tudde kigenze kigira kubanga mbadde ndaba emmotoka z'Abannakenya zivuga ne zigenda Nabusolo ewange wali Nabusolo Mami Emma ne zigenda Nabusolo nolaba nga balinda Bannakenya bazuggula kasooli. Era actually kasooli waffe ne bbeeyi gy'olaba alinnye. It's because of this integration. Integration eno eyambyemu kuba kati kasooli agenze musingi 10,000. Nenga amagi bagagoba n'enkoko bazigaana okugenda e Kenya. Amagi g'enkoko. Agafa. Yes. Ebe namwe ebiri. Olugendo lw'okutuuka mu buwanguzi lulimu ezo na setbacks. But how do you use the setbacks? Okugenda kunti tusobola okukola comeback. Kati kyekyo nsonga nti kikulu nnyo bwe muba musindika abantu abagenda ku level eno. Ekisooka twagala okuzza omukago guno Apollo mu bantu. No, KAIJA akyogeddeko kuba kadde katwala ningenda kweddakiika 2 zokka nkusaba. Ffe bwetutunuulidde nnyo ebyobufuzi okwegatta mu byobufuzi political federation tetunuulidde economics ng'abalala bwe batunula. Kisinge mu ddakiika 2 zokka. Free movement of goods and services, free movement of work, labor workers, abakozi naga nti egindi batuwa sente bweziteeka Kakamega kufamu basasula sente bweziteeka bantu bavende bagenda bakolerayo. Free movement of services. Basomesa basobola okuba ne bagenda DRC ne basomesa ne bagenda South Sudan bakola ki. Free movement of capital. Nti asobola okuestablishing a farm nabanga yavudde egindi naga nti kati ngenda nsanga bwami nafunyewo ettaka I can establish a farm. Nze ndowooza ku mulundi guno tiimu y'abakayiji egenda ku mulundi guno eteeke nnyo amaanyi kubanga ebyobusuubuzi bitugasa nnyo. Bigasa nnyo buli muntu. The political federation bikibinza okuba ku level za political integration. Yetutunulidde nnyo. Yes. Tulowooza nti tugitunudde nnyo naye nze kyemmanyi ku kino tetugitunulidde nnyo as such. Naye it was suspicious. Kyova olaba Tanzania ejja ebigere ebisiba nnyo. Tanzania etunjagana amawanga abiri. Esooka etuna Uganda netuna ne Kenya. Uganda mu mawanga no yesinza okuba nga erina abantu abasomye nnyo. Really? Yes.
education yaffe badde waggulu nnyo kyobola Batutidde. baatya ekyo baakitya ng'amanyi bano bagezigezi saawa yonna batulyawo kati tutuuka ekiseera kakati bwe baavaako ekyo Tanzania kyobola nti edde nnyo nze njikatwagala n'okusamba omupiira ne tulwanira nayo ne tulwana ebikondi ne tukubagana ne twerangira so si kyekugamba mu kino nti twali nnyo suspicious kati suspicion eno egenda ekendeera kati bwe twava omuga nti bano bayinza otulyawo essaawa yonna kati tutandika okulwanyisa achievement zaffe mwami KAIJA nga baga nti kati Kenya eteese wano yeteese mu economics then mu kifo ky'okulwanyisa branches za Kenya oba zijje wano oba banka jezze wano mu kifo ky'ozirwanyisa naffe Centenary Bank esobola otya okuba nti esobola nayo okuestablishinga e Nairobi so kati ekyo twetaaga economically then n'abaana abantu baffe ababulijjo amanyi nti nnima emicungwa gyange gisobola ogenda kututeetiza Nairobi. Honorable KAIJA eddakiika ziri bbiri zokka akadde kasitwala palamenti yammwe erina obusobozi obukola ono kyayogera okukyusa trajectory yaffe tuve ku kyokutunula political integration tudde ku economics ng'abalala bwe bakoze. Kyendema okugamba ensi zonna zizimbibwa bantu ensi zonna Bungereza okukola empire human resource tekiriko kubuzaabuza era ebirowoozo byaffe wano byebijjaminga programu eno bwebibeera bibinga byajjanka ng'abantu bakyusa kye balaba. Waliwo documentary wagira the men who built America ba Rockefeller ba Ford bye baakola so nti ekintu ekyetaagisa kwe kuteeka abantu abatuufu mu bifo ki ebituufu wali tugenda kukompita ku regional level tiimu yo bwetuuka n'eraba bayite batya tiimu y'ababaka ba Uganda yes bwetuuka n'eraba bayite batya waliwo abasajja naga byayogedde byempagira naye nga byayogedde mulimu ka connotation y'eggwanga lye lyasikidde kuba bigambo wali lutalo lwa bigambo si lwa maso ezo teziriyo bigambo kati aleeta debate ennungi ebirowoozo ebirungi oyo yatwala olunaku so n'olwekyo nti bwe tuba nga tukola tiimu yaffe tuzimbe tiimu nga bw'omanya nti Magogo pulezidenti wa FUFA ate muwagizi wa Villa bw'aba ateeka mu tiimu ya Uganda amanye egenda kusamba whichever team jagenda kusamba oba Kenya oba Tanzania oba Egypt batunulya competences batunulya quality batunulya skills batunulya experience okuba nti tukoze tiimu ennungi esobola kulwaso nsaba mikwano gyange mwenna munsabire mwongere okunsabira akalu mwongere n'abaka nange njaga abagembe KAIJA agala kubeera namba 9 tetusaba bingi twakuba namba 1 namba 2 mwenda nze mba nkiggala dakiika tewera bw'oba omusabira akalulu kamusabire ekisooka kimulina okumanya nti we are representing all political shades mulina okimanya nti aba national resistance movement bwe tumala nga tulina omukaaga nga guyisizaawo mulina okumanya nti tulina okuteekamu abapartisan tubikozesa fujjo golowooze nti kubanga eri gye tulaga it's a team gye twetaaga okuba nti esambira wamu. KAIJA is a good man ategedde ebintu nga ebitambudde mu ggwanga lino amanyi musajja munakampala munakyalo kikutegeeza nti bw'aba agenze awo ajja kusobola okuzoganya. Sol TV kuwulirako ogenda okusigala kubanga bebyemizanyo be bajja ffe tujja kubanga tukoma lunaku olw'enkya gange nze tusima Apollo mbadde ne Honorable Godfrey Kiwanda Subi mbadde ne Honorable Harold KAIJA tudde mu nsisinkano olunaku olwokusatu ne ttiimu eno yennyini naye enkya weetuli musibe bulungi mwera. Soul Television, Femunyo. Soul Television, a TV station with no parental guidance. Catch us on DSTV, channel 373, Azam TV, channel 359, Zuku TV, channel 052, Go TV, channel 391, StarTimes Antenna, channel 288, StarTimes Dish, channel 187, Free to Air, channel 005, Soul